ngenda kubalamusa ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nzeeko ekiramuso ekirala ekigamba nti mukama mulungi ekiseera kyonna. amiina. Amiina. Sirina bigambo bingi bye ngenda kwogera kubanga nabadde simanyi kyenda kwogera, naye bakama bange baŋŋambye nti waayo obugambo kamu oba bubiri, naye nga nsanyuse nnyo okuba nti olwaleero nange nga siikanye n'okumpa omukisa guno okubaako obugambo bwenjogera nammwe. Ntera ogamba abantu eri komite yaffe y'obusiraamu nti bannange tuli so proud nga bannayuganda okuba nti nno tukuŋŋaana ne tubeera nga tuli families. Nze sikyeyita community like the Catholic community oba the Muslim community. I just call myself oba ourselves like one family, kubanga era tuli family tukwata ku ono tukwata ku mulala, naye nga neebaza nnyo okubeera nga tukolera wamu ffenna omulimu omulungi gwe mukola. Buli kaseera tubayita nti banaye tufunye obuzibu obustandinga with all the grieving families. Bannange support gye mutuwa, support gye muwa abaganda baffe natukusiima. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala. Ensonga endeese wano olwaleero waliwo Mwami Kavuma atuyamba nnyo nnyo. At the moment the source of ebintu bino bye mulaba wano gye biva, naye nga tukyasourcing out other venues okuba nti twongera okuba nti tutuukirira abantu. So n'olw'ensonga eyo Kabaka yagabudde ebintu bino, era nsaba buli muntu anasobola tunakyanaaba afunye akisiime kitemedde ku ntobo ya Ssaabasajja era yasiimye nnyo, asiimidde ddala. Kale n'obugambo obwo muzikirize nkome wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naye nga Oluganda olw'owamu tulusiima nnyo nnyo nnyo. Kati wakyali kintu kitukwata ku Isiraamu, tukwata ku Bakatuliki oba Abakristaayo, ffenna tusitukira wamu. Nalabye Mukasimba yafudde, banetafaali yabadde ddene nnyo era twasiimye nnyo, twasiimidde ddala. Omwami wange bwe yafa ffenna twasitukira wamu era etafaali yali ddene. So buli famire yonna ne baganda baffe abatabeera nnyo mu community tubeere nga tubayita batukomunyi, kubanga twesamba community ate gituddukira nga waliwo ebizibu ebituddewo. So tusaba abantu tukolera wamu ffenna. Obugambo obwo muzikirize nkumi wano nabadde nasiima. Assalamu alaikum. Webale nnyo, webalire ddala. Ssebo bangambye oli Mumbejja, nali simanyi nti oli Mumbejja, neetonda olw'ekyo. Nandibadde nkwanjula ssebo. Kaakati Hajjati atuleetedde wano ebintu ebiwerako, naye buli muntu ndowooza ojja kujja wano otunulemu olabe kye weetaaga.